Alright, abatula abalungi amanya nedowoozi nze Jonas Saints wano ku mukutu gwaffe mwongere okuba nga ate subscribinga mulindirire ate ebyakabi betubeera tubaleetedde. Okay, olunaku olwaleero with Spice Diana tugenda kuba ate tunyumyamuko naye tubuulire ku biki na bipya ki byagenda okuba nga ate atuteekerateekera omwaka guno. Hello Spice Diana. Hello, how are you? I'm good. How's everything? Busy. Like I've been. Olunaku lubadde so busy gy'oli. Ate obaddewo byonna obirabye. Okay, omwaka guno twagutandise bipya ki ate byogenda okuba nga ate oteekerateekera abantu baffe. Na video empya this same week. Do me video egenda kuba efuluma. Wetuva awo ate twongereyo music omulala n'omungi ddala. Okay. Yes, because uno mwaka I want to release more music than last year. Spice the number artist one eno mu Uganda. You're such a hardworking person. Ng'ekintu kikwasaganyiza wamu ne management yo. How have you managed to be with your management for all this long? Ate nga mutegeeragana mukolera ddala bulungi okwawukanako n'abayimbi betuze nga tulaba. Si byangu naye mu byonna is respecting each other. I respect my team and everyone gwe nkola naye. Era nange mbandi nga kintu kyekimu respect. And then meaning business buli mwa kirunyo n'amanya kyalina okola kati ffe team yaffe siyingiriza mulimu gwa DJ wange siyingiriza mulimu gwa manager wange weewaawo twewabula but njaganya omuntu omugambe kyalina okola n'akikola waba kikoze bulungi mutambula bulungi temusabasanga kusomozebwa. So discipline, respect for each other. Basasula bulungi bansasula bulungi kwegamba tuyambagana. We are more than just abantu abakola ffenna but we are family. Okay. Yeah, weewaawo tusanga okusomozebwa challenges zibaawo naye era ng'abawamu nga family mu finding a way to deal with them. Okay, twogere ku ky'abafanzi bo. Gwe akyasiza okuba ng'olina fan group ekutegeera ate ekubeerera mu buli kimu gy'oba ogenda ne bakwerekera buli kimu ne baba nga bakuyirawo omubiri. That's very right. How have you been able to manage these people? Wow, I think it's basically it's love. Mukwano gutukuuma ennyo wamu. Nze banga sigubalaga bobokaboka but buli Spice gadget yonna gye mba musanze oyo omulala gyali aba inspired and happy nagamba wow olaba abeereddewo oli nanga banga mbeereddewo yadde sobola kutuuka ku buli muntu yenna but ngezaako nnyo kubabeererawo nange kubanga nabo kye bakola. So omukwano gwe kutambuza nga tutambula kosi n'endongo bantu kasaba kibaagala notabaswaza nosigala ngo ku music omutambuza babeera proud of you nga gye bali nabo bagamba yes that's our artist. Yeah. So basically respecting amanyize believing nnyo mu respect kuba omuntu buli womulaga respect n'omwagala naye ajja kola kyekimu. Yeah. Abaana bano basasula kuba ndaba bakola ebintu nebyo batosuubira bambi era ninawo omuntu gwolaba nagamba oyo wamusasudde ono wamusasudde ngamba banaize nga ndi mugagga osasula Uganda yonna honestly kubanga bangi nnyo tosobola oba gwofuna mmeka osasula abantu nga 50 ba 10 oba abantu 2 oba bwesente mmeka ezibamala oba ezibakusa esobola okumujja ku mulimu gwe ajja kubeererewo. It is just love. Naye lw'osobodde ky'oba osobodde n'okwata n'ogamba okay kati season eno tuli mu abasiraamu aba tiimu yange mbakoleddewo ki tiimu yange ya boda mbakoleddewo ki kati nafuna bampako piki 2 one of companies zampa sponsorship for my concert. Yes, nembawayo ne pitch 2 nengamba ezo naye nange nandi zisigaliza nengakanzisigaliza ninakwata pitch nenzibawa nembagamba you guys take them mulabe what to do. So balabanga ne bato basasudde but there's something you can do for them ekibayambako later on kubanga toyina sinezonza kubawa olane bosanga ku makubo nga batambula bane ebifaananyi byo no bayitako tomumanyi tomusinkananga nako nosanga omulala basically kikyogera omuntu nga tafunanga ku mukwano kikyogera omuntu nga alina obujja ayinza ogamba nti osasula faani kubanga tosobola bamalayo but it's really bobatwala
the love you show them ayinza obasiiye naye asokugamba nakulaba olina wa boda gwoyambako nakulaba nga bannange olina kolagala nakulaba eno nga performing about never inspired and then nibongera okwagala. Okay, mu baana bano mulimu abaana abato abaana batalina ezimba bulungi olina ebintu ebimu byobateeketeekedde okulaba nga obaako engeri emu gy'obazimba kati kyenkugambye ng'ekyapiki actually nze nganze personally nyinza oba nga sibazimba nnyo nga bo we beezimba so we bakwatagana bafuuka omuntu omu kati nze neewuunya nnyo aba team spice na boda aba boda balinga 10 nga I think they are like 100 but normally bintera okusanga ababeera active leero osanga 3 ekyano osanga 4 balina ekibiina kyabwe every Sunday they meet. I didn't know about that. Buli basinkana bakola ekibiina bino ebisonda ssente ne beekulaakulanya ne basonderako bannaabwe essente bwe bafuna ebizibu kati oba oliawo ne bagamba gundi bamusiba yafuna obuzibu yafuna accident twamugjeeyo kwegamba no ba so happy no ga wow this is really good kubanga bakolera ate bayambagana so ne wesanga nga o inspires abantu coming together nga ate gosanga tokoze nnyo nayo baletedde okukwata okubeera awamu ne bakwataka ne bafuuka muntu omu kati picha ezo bozibawa picha emu eyinza okwevaayo emitwalo nga 18 per week kati ezo ssente bayinza ogamba zino 8 katuziwe owa bodo wiiki ejja katuziwe omulala wiiki ejja katuziwe omulala era avunayo tebakwambaza kwegamba nabo ne bagamba nga waaw so bingi olumu gwe byokola nga tomanyi nti bibayongerako bo ne bakugamba wakola kino nakino ffe tukifunamu okay that's good because gwe okoze like you just done it. Okay, twogere ku charities zogendedde ddala maaso n'okubanga ate okolera abantu abawansi oba batasobola kubanga beeyamba mu ngeri emu ng'endala. Guno omutima gwa Zabu wagujjawo kubanga ate you are the only outstanding artist okubanga each and every day you keep on donating oddizaabo abantu ababeera batalina. Well, I won't say naje nagugula baje nagusuubula kubanga nange nesanga wenti sometimes oba disappointed by people meera n'ogamba sijja kuddamu kola kino wesanga okiri oba okikoze because that is you ozuulya n'ogamba I think this is me and this is a calling, this is what makes me happy kubanga buli when you help someone oba n'obaako omuntu gw'okyusa obulamu olya nga kikusanyusa so kati nze it is what makes me happy n'ekirala gye nvudde tebadde byangu zero akisa kya mukama mbaddewo okuyambibwako abantu na kisa ky'abantu nze bwe kyenina awose bantu be bakinkoledde bafaani bange bakimpadde kubanga sina mulimu mulala gwenkola buli kimu kyendi it's because of them. I get all the money I get all the endorsements, I do all whatever I do because of my fans. Kati kyonna nkitunuza waabwe nange kivola bangezaako okubeererawo benkola ki bemba nsobodde bayinza obutaba bangi kubanga obusobozi siwina for everyone maybe nsobodde but I try. Tugambe nti naawe n'embeera wagiyitamuko oba oliawo bagamba abadde oba omuntu ng'obadde okimanyi oba wali obaddeko somewhere you know bwe kibeera so if you know embeera y'okubanga tolina mbeera y'okuyaayaana nga weetaaga help or someone to really help you be there for you, you know what it means kati ogezaako nga bw'osobodde nogamba wemba nsobodde nga n'obusobozi njagezaako reaching out to someone kubanga omanyi 10,000 oba kiro ya sukaali emu ekyusa obulamu wali obaddeko nga togirina nga ne kwota togirina ng'ojja fumba amazzi onywa amazzi kuba tolina sukaali kati gwewadde kiro ya sukaali you know what it means to have it. Okay, Spice Diana, abawagizi bo oyina ekipya kye babakolera ekyokubanga actinga ku TikTok n'oyambala character ya Beredene. Ensonga eno obaako ky'ogyogerako? Ensonga ya Beredene, I love acting even before doing music. Nagezaako ebya acting tebyakola bukozi way back, but I'm happy that I can now do it comfortably, confident, with so much confidence, you know. Kubanga from day one njagala okuactinga just safuna mukisa tekyayitawo mu kusooka music yayitawo naye kati nze okikola nga ndi confident nga ate nkifunamu kuba buli kyolaba kya Beredene I get paid for doing it. So it's really
idea no wajijawo kubanga wegatta n'abaana abamu ku TikTok n'obanga okola skits ez'enjawulo nabo. Appreciate the talent. I appreciate it. Ate tosobola kukola bintu wekkanze, that's what I believe in. Omukola wamu mukola ebintu bingi nnyo. Kati n'abaana benkoze nabo nga twandikanga ebyokusaaga ebyo byaffe byetukola ebya beredene. Like I'll give an example of Mickey. Nemufuna deals ennene ng'abantu baagala balaba nga mukola wamu. Ne bamuwa deal. Nawe ne bakuwa deal. Byomu nabanga afunamu. So njagala nnyo okukola nabo because the talent's there. And they also sharing ako platform yabwe nabo ne basharing ako audience yange nekitambula bulungi nnyo because bo beetaga nabo bakwetaga. That's how things work. Ate bayimbi banno si bonna bali confident bikola era ojja kira abasinga kati bakiika kamu bwekasi kubanga balabanga naye spice kabakikola naye kangezeeko but most times batuukirira abasinga batya tebalina confidence ate abamu the talent is not there ate abamu balowooza nti omuyimbi tasobola kukolako birala but art is art so abamu bakiraba mu ngeri ba negative so it takes confidence ogamba nti kankikole kankyambale and also kubanga okyagala the passion and the talent. Yeah. So do you feel so okay if at all most of your people out there bakuyita TikToker? Tekiri kukya being TikToker. It's nze ndi artist. Ate content gwenkola simuteeka ku TikTok yokka kokka. Muteeka ku YouTube, muteeka ku Facebook, muteeka ku Instagram. Ate mukola for a reason. For fun, but also mu bulango bwange. All my clients love the character of Beredene. So sina kusoka kuba TikTok okola the content. I'm supposed to do it. It's part of my work. But the Beredene kind of character, it seems so rude on you personally. Rude? Yeah. That's the other. Yeah, because katoso ate kola character yemu. Spice is a different person. Atoso akola nga Spice ate Beredene is different. Beredene mukyala ali awo ali abankugamba ali atya ali mu mbeera gye bayita local, you know, tamanyi bintu bingi ate nga yeefula amanyi. So that's really the character. Kati ate wogezaako mu correctinga ate alaga nedda kyaba ategeeza kyekyo. So you have to create a character. Okay. Ate okyambale like mu bulamu bwaffe bwa bulijjo gyebiri ng'ovudde mu eno gye tulimu as artists but down there abantu bato gye bali mu real life. Okay, omwaka gutandise and most of your fans bakusuubiramu kubakolera concert omwaka guno. Should they expect it oba kirindemuko kinaaba kyakaseera kalala? They should expect it anytime soon. It might not be January like we always do because ka January awedde kyandibadde twakiranga dda naye ne one time because we had a show last year. Ate nalisobola kubanga nakava mu show ate nange show endala sinza kuba that greedy. So ate nekyemplanning okukola kiri big beyond. So I need time to, you know, prepare netegeke bulunyo abantu mbawe kintu ekirungi. Nga ne music mubawadde ovudde ku abaddewo kyemba njagala. Abaana abaleka mu stage era nabo ne kati bakyakyogerako. Abaliwo. Like stage gye wasaawola ku kivule kye omwaka guli eri. Yeah. If you found it very interesting, nga mukisiimye oba mwakisiima, well and good because nange nakikola to inspire and also be proud of myself ne bafani bange mbawe ekisinga naye naali alabireka improvinge music tukijjewo ekibadde tukyongereko and you've seen it. People have been trying to really not do exactly that because they might not do it as I did it, but you can get inspired n'okola ekikyo but a better version. Okay, nga tumaliriza what are some of your projects, newly done projects ezigenda okuba nga ate ota mu kaseera kano? Nina Do Me video is going to be out this week like I said earlier. Video nungi nnyo. It's a different Spice Diana kusinzira gwe mulabye last year. So ne bafani bange abava eboyo nayo nasazeewo nabo mbawe ekyo and then I'll bring in more music later on. Yeah, I'm piling an album, so music agenda kuba mungi this year. Okay, mu kaseera ke twolekeramu kagenda kuba ka bivulu abayimbi bangi naddala abakyala. They are preparing themselves for their concerts. Mabega kawo nawulidde nga abantu abasinga bavumirira bayimbi bannaabo kubanga ate bakubyeko abayimbi abalala ebivulu like on the same dates. Ensonga eno gyogerako ki?
ekyo kyo tubadde nga tukyogirako from day one that is not good naye ogenda okusanga abayimbi baba tomanyi pulaani za mulala kati kuba okola bibyo pulaani nga bintu byo there is someone else planning naye nga ayagala kola show nemwesanga nga dates zikoonaganye but omuntu abakikoze mu bugenderere that's not right but olumu mwesanga nga mukoonaganye lwakuba nti era bwe mubanga omuntu omu ku mwategeera ali obanga alumirirwa so gamba nze kacyenka kyongereyokko katono doesn't take much kubanga muba mutandika butandisi ne olumu osanga abantu amu nga basasudde venues atandise osasula obulango kati kiba kizibu okyusa dates but all in all buli omu alina abafaani be bwekiba nga kiremye okuba nti nnaku zeeyawula buli omu ng'alanga buli omu afuna bafaani be though it is not right naye mu Uganda yaffe osobola okwesanga nga tewali kyemuyinza kikolera because it's been the culture. Kale, thank you so much for this interview. Your final remarks to the people. Thanks for supporting me. Mwebali nnyo kunjagala all my fans and people watching. Nyongere basaba to support me like you've been doing. Mwongeremu akatijjo, spicing it up. It's been amazing love, but I want you to, mwongeremu akajanja this year 2024. I have a lot for you guys. Check out my latest project, Do Me. It's a club banger. Dance to it, challenges, TikTok, vibe yeyo, and then I'll send you my music. Okay. Banagaffe abalungi mwebale nnyo okubanga ate tubadde ffenna okuba tutandikidde paka wetufundikidde Kiboy Jona Saints mubeere bulungi mweraba.